Abakulisitaayo mu Bulabirizi bw'e Luweero bava mu mbeera ne bawakanya okusalawo kw'ekkanisa ku kifo ky'Omulabirizi w'e Luweero omujja oluvannyuma lw'ekiseera ky'obuweereza bw'abadde Omulabirizi w'e Luweero Bishop Eridadi Kironde Nsubuga okuggwako ate ekkanisa n'esazaamu okulondebwa kwa Canon Godfrey Kasana Ssemakula gwe baali bawadde entebe y'obulabirizi. Twetaaga obwenkanya kuva mu Church of Uganda. That is justice. Two, tubadde tuwa report Church of Uganda nti some matters basande kuzitwala confidential. Not a matter of getting street rumors, you know, decision yo, ey'abantu ebatategeera. So, abantu ba Luweero diocese, we are not happy. Ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde, Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, yalonda Bishop James William Ssebaggala abadde omulabirizi w'emikono okugira ng'akuuma entebe y'obulabirizi bw'e Luweero okumala emyezi 8. Olwaleero, Bishop Ssebaggala atuuse e Luweero okutandika emirimu gye mu butongole ng'atuukidde ku kitebe ky'obulabirizi n'alambula ne lutikko y'omutukuvu Makko etwala obulabirizi. Bishop Ssebaggala asoose kwegayirira Mutonzi okumukwasizaako ku buvunaanyizibwa bw'ayolekedde asobole okuweereza obulungi abantu b'obulabirizi buno. Twagala okwebaza ennyo abakulisitaayo b'e Luweero ate n'okusinga omulabirizi Bishop Eridadi ne Mama Jane Nsubuga abatwanirizza mu bulabirizi buno ate era ne bakola handover gye tuli. Twebaza akakiiko akabaddewo aka Bishops Commissary era ne basitaafu b'obulabirizi abaddewo okutwaniriza. Tusuubira nti no Mukama anaatubeera okukolera awamu nabo okulaba nga tutwala omulimu gwa Mukama mu maaso. Abamu ku bakulisitaayo n'abaweereza mu kkanisa basanyukidde ekyokulondebwa kwe ne bamusaba okukwatagana obulungi n'abakulisitaayo okumalawo okusika omuguwa. Tutwongera okusaba Katonda amuwe amagezi, amuwe okumanya, asobole okugatta abakulisitaayo aba Luweero era kubateekateeka okufuna omulabirizi omupya. Kubanga wajjidde atusanze mu mbeera yeetaaga ddala omusumba nga tumaze okwekoonako nga bibaddewo mu ggwanga bubadde mu biraba, naye tukkiriza Katonda nti agenda tuleeta bumu, ennyumba y'abaawule n'ennyumba y'abatali baawule tubeere bumu, tukole omulimu gwa Katonda. Okumu ku kusoomozebwa Bishop Ssebaggala kwayolekedde kwe kugatta abakulisitaayo mu bulabirizi buno abeekutudde oluvannyuma lw'ekisanja kya Bishop Eridadi Kironde okuggwako n'okusazibwamu kw'okulondebwa kwa Canon Godfrey Kasana Ssemakula ekyaleetera n'abakulisitaayo okuwanvuya ku maloboozi eri abakulu mu kkanisa. Stella Nandawula Sendagere ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, Gambuuze.